Okay, kale kusema official nkwaniriza yona gyo sinziro kubanga ate otraba transparent no libulungi subscribing ku mukutu guno omwezi mupya njalo kubanga ate kutegeza nti yona gyo sinziro kubanga atotulaba covid yotta aluma akati mask jambale wogena ddala mu kifo eky'olukale yawali abantu abangi akyavunanyizibwa okubeera nga ate oyambala mask. Sheikh Amiru Kakoma yatuusaako show eno akutegeeza nti nno ayitayo asobola okubeera nga ate akulombera edduwa okusobola okubeera nga ate ovuunuka ebizibu byonna by'oyinza okubeera nga ate oyitamu. Kale omwezi mupya tugenda gutandika n'ebintu bingi nnyo naye ng'omwo mulimu ebiku-inspiring, ebikuvuga, ebikongerayo, ebikufuula omuntu, ebisobola okuba nga bikujjaawo wooli ate nebikukwongerayo. Anyway, olunaku olwaleero tuli mu katale Katwe era ng'ekitulese Katwe tugenda kuba tugoberera omu ku stars. Omanyi COVID-19 bwe yajja abantu ab'enjawulo balina emirimu mirala gye bakola. Waliwo abantu boolaba nga omulaba ku screen ogamba nti no waba takola ekyo kiki kyakola. Olunaku olwaleero namuleetako kwano ku channel n'atubuulira obulamu bwe. So nengamba nti no kamunoonyeko mu paati ey'okubiri ng'ate atubuulira byakola tulabe wa wakolera. Tomanya naawe ayinza okuba nga oli eyo nga okyanoonya omulimu omutuufu ogw'okukola tomanya kiyinza okuyambako n'ogamba naye kantandike omulimu guno. Tugenda kuba tunoonya ku Fiona Fitch okuva mu Aromatic Entertainment. Mumujjukira muntu nno nsinga azannyanga Mama Benja mukali amaggwa era si alina mu character gy'azannya ey'amaanyi. Kale tugenda kuba nga tumanya biki byakola omulimu gutambula gutya mu mbeera gye tuli mu ssaawa zino bitambula oba tebitambula n'ebintu ebifaanagana kwete. So genda kuba nga ongoberera ate tugende ewa Fiona atubuulire embeera etambula etya ali atya n'ebirala biyinza okuba nga bifaanagana kwete. Tuva ku Seymour Official tambula nange tubeere nga ate tweyongerayo. Fiona oli mukubala ssente? Mukubala ssente. Mbaye nti ssaawa zino mba mwamaze dda okukola nga oli mukubala ssente. Zikyali ludda wa luli twabalanga naye katooza tubala. Okakasa? Ayi nga luli tubala kitwetaagisa n'okufuna abayambi naye kati tekyali. Ng'oyita ku neighbor n'oganya ng'ombalireko nfune byenikola ebirala. Nga weetikka n'otwala n'eka n'abeeka ne babala. Kale tulina Fiona ogamba otya? Sirina bigambo. Mpozi gwe Seymour. Buuza kupakula abantu luli balaba interview wagiraba? Nagiraba yali nnungi. By the way kankwebaze mwami Seymour. Weebale bambi okutukuba eri abantu. Oba oli awo nabo baba balina bye beetaaga okutumanyaako nga talina mukisa gukutuukirira oli wala naye naye kati wano bwe mbaako byenjogera oba oli awo abanga alaba nga ndi kumpi naye. Abatulaba mbaagala nnyo mwebale kubaayo mwebale gula kaddata kana aka Uganda ak'ebbeeyi nga ki. Walona abali ebweru bali ku data w'omuwalabu. Abo bonga babakola kwanza bali ku free wifi team free wifi. Bambi babakazaako lya kadaama naye abaana abo bakoze kinene nnyo. Oba oli awo balina ettaffaali ddene lye batadde ku nsi yaabwe nti omwana akola akasente ke n'ateekayo obudde bwe n'aba nga ayagala okugoberera ebiri mu nsi ye kyanjawulo. Tubeebaza nnyo bambi beebale nnyo beebalire ddala okubeerawo ku lw'abannaffe ne ku lwaffe ne ku lw'abalala ne ku lw'ensi yaabwe. Tutandike we twakoma wasoma mu comment eyasemba okukwata kuba twasemba okukolaawo nga muntu nno nsigwe mu byali awo abantu bamanya nti Fiona si ye mu byali awo just nsi ye mutuusizaawo kuzannya bye bamugambye. Ki ekyasinga okukwata ku bye walaba? Mwalimu ebintu bingi nti bangi baali balowooza nti kyenkola kyekyo kyendi naye oba oli awo nti mu bye nannyonnyola baafunamu naddala ekyasinga okubalumya emitwe okubeera nga nabonyaabonya nnyo omwana omuwala ne balowooza omwana yali bba wange byali bingi naye oba oli awo we baamalira okulaba bategeera ekyali ekituufu. Kakati era mumwe twayogera ku business nengamba naye nedda kati kansituke ngende abantu mbalagire ddala. Omanyi olwo abantu actually nafuna ku bantu abangamba nyingira ntya business eno nengamba olunaku tugenda kujja tugende Fiona tumanye business eno ogiyingira otya eyeetaaga okuba nga okola oyinza kuba nga ogikola otya n'ebirala tusooke tutandike ebirala tujja biyingiramu mpola mpola. Ekisooka business etambula etya? Naye ebyennyanja
emyaka egibadde emabega eri ebadde nnungi naye kati yayingiramu kasenyanku si nnungi era eri omuntu ali eyo nga yandigyetaaze si mugaana ajja n'agezesa kuba waliyo abantu ng'alina ssente zitalina byazikolamu ojja n'ogezesa n'ojja n'olwanira mu kintu ate n'okulemesa omuntu si kirungi ayinza okugamba mwenga mugirimu naye nze nange ngiruddemu okulaba nga ngiremeramu kubanga naye nina we natuuka ne ŋŋamba neetaaga okuva mu mulimu guno naye nga sikyasobola kubanga siraba Simon wenzijo saba omulimu ewo nga tusobola kugumpa ng'omuntu ajja kubuuza emyaka egyo gyonna abadde akola ki so kati neŋŋuma naye ngufunamu ebizibu bingi nga bwe tunaalaba mu maaso eyo okusinziira ku by'onooba ombuuzizza. Okay. So Sofa wano kakati guno mudaala guba gujjudde wano nti wamaze dde okutunda oba just stock ekenda bukende? Abuloli Simon tetukyalina ssente ziri zigujjuza naye edda wajjanga ne wano wotudde tusobola kutuulawo nayiwanga ebyennyanja emabega nga ekitono ennyo nga ndeeta ebyennyanja bya bukadde bubiri n'obiteeka wano nga naye ate katuukira wano ggwe nga ntunzeeko emitwalo egiwera 5 mu ddakiika budakiika nkati nga nzija nga ndeeta ebyennyanja bya bukadde bubiri waliwo kye tuyita balo twasibanga ebyennyanja bwe biti nga bya musekese ebiwanvu wanvu bateeka mu gundi bwe biti babifumiseemu emiti byogamba ebyo babisiba nga balirirawo obukuti eri abaana balingayo ababisiba ng'asobola osiba bbaleemu nga yakakadde kalama naye ng'okugyetikka abaana abaaliwo ebiseera ebyo abaali batukolera by the way balwala n'okulwala nga okwetikka bbalo emu gijja mu kifo gitwala ku stage we tugitikkira balwala ebifuba baafuna obuzibu naye nga tusiba ekyennyanja n'osiba bbalo ng'egenda mu kinaana n'osiba endala ngenda mu kinaana n'osiba n'akawere n'ogireeta leero nga watta ebya bukadde bubiri n'oddayo enkya ng'obukadde bubiri wabutunze nga buli wali amagoba enewe nga mu kitabo obalamu emitwalo gyo nga 3 oba 4 g'obanja ate nga ogenzeko ne ku magoba ku mwalo okuddayo mu bufunza obukadde bubiri nga buyinza okukola emitwalo nga 6 oba 5 mu nnaku ezi oddayo nono nebira mu wiiki nga nsubula emirundi 3 ebintu bikyukirawo Simon ebintu we bikyukira we byefuulira bwe biti ne byefuula oba kinankola byo okwogera we byatandikira kubanga birimu minisita Egeo mayiyo ensonga kituleeta ebintu bwe biti osanga alinzo baliwo omukyalo oli gwe nsobola okugamba nenzija nembikwa ne batabiraba naye olwansonga nti Fiona yayogera waliwo omuntu alina interest kati nga waliwo maama w'omuntu asobola okwogera ne batawulira naye tomanya kiyinza okuvaamu enjawulo ne kikyuka omwaka ngwerabidde waliwo omukyala gwe bayita Honorable Nankabirwa Ruth ate yagaya ddala ku Rebecca Kadaaba ekyo sikyongeddeeko kikyo ebiseera ebyo yagenda eyo koza akiikirira abadde akiikirira abadde kiboga nzabaka wakyo yali first time we okwesimbawo n'awangula kati bw'awangula n'afuna obwa minisita nga ye minisita w'ebyobuvubi simanye ebyobulunzi na biki tujja tufuna obuzibu Nankabirwa yasooka n'atambula ebizinga byonna ennyanja zonna ng'agenda atuwoninga ne tukitegeera yeetaaga ki ffe tulina kukola ki okusigala mu mulimu ne tubitegeera beetaaga layisinsi beetaaga buli kimu twabikola nze omu kwayogera nawe nabikola bwe mala okubikola ne tujjirwa abantu abaamunoonyeza obululu sigamba nti minisita Nankabirwa naye baatugambanga nti ffe minisita yatugamba twamunoonyeza akalulu talina kyagenda tuwa wabula n'atusindika mu field eno n'atuwa omulimu tukole kati n'atugamba tulina okweyiya nagenda ng'atugaba mu bitundu abantu abo baatusumbula sayimba abantu abo baatubonyaabonya abantu abo baatutawaanya you can't believe nze gwolaba nasibirwako mu mmotoka ng'eri tinted omulundi ogutali gumu oba 2 oba 3 nga bakulanga kibakuwa transport wabwerere nga bwe bakusanga n'ebyennyanja tebabisumulula tebabikebera olina layisinsi ogibalaze layisinsi olumala nze nabanjulizaako layisinsi mu maaso
abasajja nga bakambwe saali mwangu nga ne ku mwalo banneewuunya ebiseera ebisinga abasuubuzi banaye kuba twalinga bangi naye lunaku lumu nasalawo nno okwegamba ngamba oba musajja gwo nzitanzita nga ebyennyanja byange babitutte emirundi egiwera waliwo le bantwalako bbalo zaali 2 bazikunuukiriza mu kakadde kamu n'ekitundu ne banjako ebyennyanja ne babitwalayo ku fisheries naye nga buli kimu nkirina kye beetaaga nga ebyennyanja bikulu ninamu ne ze bayita semutundu semutundu tebaayo nto nga nyina ekika kye bayita enkolongo obukolongo obuli awo buba butono naye baatikka ebyennyanja byange mulimu n'ebifi ne babintwalako n'omusajja namubuuza sebo lwaki ontwala nga titukebedde ebyennyanja bino nayagala okunkambuwalira nembituulako nentuula nembisika mu motoka nebigwa mu luguudo wakati nembituulako nemugamba kati wano obonzitira yali musirikale nga wabibombooli munnange nekalakasa nga siina kyendi ne bamala ne babindekera abalala ne babatwala awo nempona naye ejjadda koloza nawona embeera yemu bakusanga otisa ebintu omulembe gwa Nankabirwa gwambonyabonya nnyo nze gwolaba wankomyayo nakola loosi gye siyinza kugamba neewola ssente ze siyinza kubuulira bungi bwazo ate ogwa Nankabirwa gubadde ng'oguwola ne tufuna omupya ogwa ono gwe bawangudde minisita bamulanga Kisebbe. Oh my god bugubaddeko abanene n'abawanvu anti ogwo gwagirako abasirikale abavubi ku mwalo ku nnyanja na biki abo bayinanga sisitimu nga za mirundi 2 nga waliwo ababeera mu mazzi wabeerawo abateega ku lukalu aba bateega ku lukalu nga ne bw'olinnye emmotoka nga edduka nga nnyonyi nga bagigoba naye nga mutuukira ku bwa Katonda naye nga temuyina nsobi olina ebyennyanja bikulu olina layisensi pamiti ekuweereddwa n'ebyennyanja byolina obimanyi naye ne babagoba nga bo ensonga yaabwe eri specifically abakugoba bava mu bigendererwa by'okukwata ebyennyanja ne badda mu busuubuzi nga balina n'ababakubira amasimu ng'oyinza okuba oli mu mmotoka mu bakusibidde n'owulira essimu leero n'otuleeterayo nga tetulina olwo nga bakutte weegayirira birimu kakadde baagala kamu 8 osigazaako mmeka n'olisikinga n'obibalekera ebyennyanja babitutte gwe mwennyini bakutiisizza ne batakoma naawo ne bakusibya mu mmotoka nga bayinza okuvuga mu Kampala muno naye ng'omanyi oli ggulu ku mmotoka enziruka gyeddukamu nga bayinza ogisimbula okugijjewazana ne bagiweta neyambuka emakindi naye nga tomanyi gy'oli nga balina kumala kusandabirwamu n'omanya gy'oli olumu omusajja yankwata n'omukyalo omulala bankwata emirundi mingi ne bansibira mu mmotoka kati omukyalo omu n'abagamba nze siinaawo kuba wano siinaawo ye ne bamuta ng'ebyennyanja bisigadde tuli nabyo nange embirina bankwatira lweza ne banvuga ne basooka banterekako ku petrol station mu mmotoka naye nalina akaveera nga sikwata nsawo bwe mba ngenda kumwala ebiseera ebisinga esente nzisa mu buveera kati mukubeegayirira ennyo simanyi kwegayirira kwanza we neegayirira ennyo nkaaba basajja nga balina omuze nga bwe bakukwata balina ebigambo bye bakozesa ebitiisa nga bayinza okugamba naye kino ekikazi tekitutegeera kituwulira buwulizi tukole tutya nakubaawo esimu nagamba wano waliwo akoze emputtu ate nga alina ebyennyanja baba bagamba bito naye nga tebanabikebera kati mu buli ngeri we bakutwala ne bakutuusa we bakuyingiza obakukomera eri wabaayo obwennyanja obuto nga babukwata ne babuteekayo nga bukalu bwakala buli eyo kati gwe olukwata bino ebibo bidde eno gwe ne bakuyimiriza wali kati ne bagamba yimirira n'oyimirira twagala olayire okusonyiwa ng'okutte buno obwennyanja okkirize nti tukusanze nabo anti n'otunula enkaka n'oyagala okuwakanya bannaye bino si bye byange ne bagamba okusonyiwa ogenda kusibwa ogenda eruzira kati salawo okugenda eruzira ebyennyanja togenda byo bifuna n'okukwata obwennyanja buno tukuba ebifaananyi bannange n'owulira ng'ofa ne bakuba ebifaananyi ebyennyanja byotamanyi
oyagala bakute wabanga ow'empaka olumu zaakuyambanga wabanga omutiitiiza olumu wafiirwanga naye omusajja yanvuga ng'olumu nanga njawukanyeeko ne bapesa abantu alamaki tubatuuka ku lawundi awo ekibuye nga bandabira musaidi mira nabo nga batutya batulabanga bakyamu kuba kyebakola nga bakikola mu bukyamu kati kyenva nzirira akaveera keddali nkutte nenkasumulula nga akaali mu ssente olwo nze nabagamba esirina kati nekatandika okuvuga ne beeraliikirira driver n'abuuza gwe kikazi gwe oyagala kukola ki ne mubuuza olabye enkola ki biki ebyo byovuza kunzi bannaye mwankutte ndi mu mmotoka yammwe kati ate mumbuuza n'ebyo mubimu nembagamba ngezaako okunoonya muntu gwe ngenda kukubira jjantaasi lwaki owoganya obufe asajja bankambwali awula nange nembafiira mu mbeera nembagamba mbabuulire mumbonyaabonyeza mwankutte essaawa 5 tuli mu saa 11 kati bwe kibanga kyekiseera mugenda kunzitira mu byennyanja ebyennyanja nakkiriza mugenda bitwala ne mundekera eddembe lyange ne banvuga ne bantwala emakindi eyo nga ku mmeesi ne batuuka eyo ne bayimira naye nga bakutwala bakuyimirizaawo ne bafuluma ne boogera ne baddamu nga gwoli baagala kuba bakuzanyira buzanyizi ku bwongo obudde nga bapasinga time ebyennyanja osobole kwegamu kugwamu essuubi okiveemu kakati ziba ziwera saawa 2 batusaba nze banziyako emitwalo 7 nayina ebyennyanja bya miliyoni oba nga mu sente mmeka munnange yalina obanga byataano yagenda onnona sente olowooza yadda teyadda nabibalekera yatya okudda kati obawa ensanvu bakuwa ebyennyanja byo nalinamu nze sente kyeŋŋamba bw'obawa sente bakulekera ebyennyanja byo anti nkujjira kati ne banvuga ne banzija ku mmeesi eri waggulu emakindi kati ne bankomyawo ne bantwala ku lubiri ng'olwo bakomunicate nze dda ne bannaabwe ne banzijamu ku lubiri naye nga bakujjamu wali olabyeko oba ngambe emmotoka z'e Kenya muno mwe babuuka obuse bayimirira nti abatakisi bubuukamu bubuusi oba bakusindika busindisi bweru kati ne bali bwe bakola sipiidi gye bakozesanga nga bakugamba fuluma n'ebyennyanja bajjamu nga babisuulaawo nga basimbula nga bagenda kumbe bandeese mu mannyo ga mpisi nendyoka ntunule nga bakandropingawo bwe bati n'ebyennyanja bempadde ne sente zibawadde ne bandeka mu balala abo nabo ne bajja emmotoka nejja nesibirako maka tube ne bangamba bino biki owa bodaboda tusibako ntaawa waggulu wali ku lubiri nga si alina byensobola kwogera abo banvuga banziza nakulabe olaba banzija ntebe bansiibizaawo mu kkubo okuva ssaawa 5 ezo zenjogera ziri ssaawa nga 3 ez'ekiro bankwatira ku lubiri ate banzize nakulabe bantwala ku polisi yenakulabe balinanga polisi ze batagitinga nga ze bakolagana nazo nga babakubira ne baga tulina gwe tuleeta kati nga babeera lati wali mukukangakanga mu bwangu banguyize nga wali we bakolera emirimu gyabwe ne bagattawo abantu senakulabye nasangawo omukyala n'agamba naye bwe lwaki okkiriza mukazi gw'okuleeta eno bagenda kujjako sente zo bagenda kubba biki bateekamu embeera eyo neŋŋuma nali nabawadde dda bali sente omukyala omu naŋŋamba omanyi bo bwe bantuusaawo awo nno benkunyumiza be bayuza layisinsi tebasooka kugiyuza omusajja gye bankwatira baginzijjako nga njibalaga n'agitereka kati oyo yankwata yasigala eri n'abanvuga baali balala ntuuka enakulabe nga owa layisinsi yaginzigyeko waali kaŋŋamba mukazi gwe sigo gwe wenakutte emisana nze yenze nonzijjako ne layisinsi nagasi yeeno n'agiyuza nga ndaba olwo obusungu buvaawo amangu ago bongeramu bubadi bwakufuna sente baalinga baagala ebintu bibiri ebyennyanja ne sente bakulyamu sente nebyenyanja ne babitwala gwe n'ovaayo buggo ate towondera neŋŋamba nga bujja bagidde mukazi naŋŋamba omanyi wano baleetawo nnyo abo ebyennyanja naye mbadde nkusaba balinamu sente ozibawe bakute ogende olwo nyingi 7 ngendo gyongeramu emitwalo 2 okuva enakulabye ate enkomewo wano balungi nannyo nno nga bamaze okubawa sente ne banvuga ne bandeeta wano nyini ne bantuusa n'ebyennyanja byange naye nga kiri bakigatta bugasi babanga ba mirundi 4 naye nga bonna beebamu namanya kati tukuliddemu 9 bakuliddemu kati olugwo okalubye bukalubye kati atakalubye
bagenda n'ebyennyanja ng'ate olumu bakukwata ne bakusiba ne bakussa ne ku mpingu ne bakugamba bakutwala kusiba n'oyandayanda ng'ebyennyanja byasigadde mabega igwe n'olwana kuvaayo ebyennyanja babitutte n'olwana kuvaayo kati n'ogamba we bibaddemu kamu kitundu kangende ennwane n'ataano oba enkaaga esigaddemu. Simon Fisher kwoli embozi ya Fiona nsonga kituleta embozi zifaanaganako bwe ziti kukuyamba kumanya kakati nze gye mbadde gitubeera ku mawulire tuwulira bakutta poliisi yakutta abavuba obwennyanja obuto yabwokeza kakati guno mukisama ebyata okwongera okumanya stories nga bwe zaali okuzife zitasobola kubanga omanya kale nenga subscribinga ku mukutu okusobola kubanga ate omanya ebisingawo osobola kubanga ofuna updates za views to uploadinga surprise tuzikola kubanga twetaaga kubanga surprisinga omuntu wo anzalema kubanga nkutegeeza nti osobola kubanga ojja mu inbox tubeera nga tumukusurprisingira shekamiruka kumagamba nti gendayo obanga oyina ebizibu ebya buli kika ajja kubanga ate akuyambako abasajja bakukomezaawo wano now mu process eyo kubbiwa sende balero bazitutte luli bazitutte kyekikyankalanyiza ddala omulimu gw'ebyennyanja ne gufiira ddala n'abamu ne baguvaamu obutaguddamu abalala ne bagufunamu ebisago kati nze ndi ku lukalu nnyumya bya ku lukalu kati ate eriyo abali mu mazzi bona balina emboozi yaabo abavubingabo naye ng'era tuzimanya gwesa nomanyi okukukwata oba ne bagamba bakukutte bwe bamala okukukwata ngamba eri mu mazzi ne bagamba olina omusango oba obadde mu lyato kati eno emboozi gye nkulaga y'abasajja weteeke mu bigere oli ne taatawo eri mu nnyanja abantu bawangala ne famire zaabwe ne bakusanga ng'obadde ovuba ogenza oba kuponyoka bakuyita kuponyoka oponyokayo obugege oba bwanva noba okutundamu ez'ekibiriiti n'amafuta ne bakusanga ku mazzi ne bakukwata ne bakuzza ku lukalu ago genkugamba magye kati ne bakugamba balina ng'omuze nga tebaagala kweteeka nnyo mu kifaananyi mu ntandikwa tebasooka kwagala nnyo bifaananyi byakugamba nti bebabonyaabonya nti bagamba tukukwatidde mu nsobi oyina omusango naye otegedde nti oguyina kati nga basobola okukukwata n'omwana wo oba mulenzi ne bakutuusa ku lukalu n'engege ezo ne bagamba galamira gwe ngolowooza bakugamba galamira bagenda okukakambula kibooko wa bagamba mwana twagala okuba ekitaawo embooko 5 kati jjukira oba tomulinaako buzibu naawe omwana wo tomulinaako buzibu wenyoola sooka n'ogalulayo n'omukubayo nga 5 naye ng'omukuba ng'okubaye ng'akuba taata ng'akuba atalina musango yesi taata naye nga nakiri ne bakugaa katukulage leeta galamira gwe n'ogwo abadde akuba ne bakugamba bweziti zetwetaaga ne bakukubamu ngezi n'ovaawo ng'okkiriza nti kibooko ze beetaaga n'ogikwata n'okankabula kitaawo emiggo 5 ne taata n'asituka ne bamugana naye mukulu ne mwekuba emiggo ne muddeeka nga buli omu atunulanga bw'ayagala teebereza ng'awo omusango bakulanga kugenda kukwata byennyanja ebyo ebiseera byalinga teokyakkirizibwa kuyingira kumala gayingira mu nnyanja mbu ngenze kuvuba oba obadde ovuba ngege oba obadde ovuba ki nga guba musango nga tekuba nnyo kwewozaako olubuto luno olulaba wano wabeerawo ebyenda naye wano waliwo ekintu ekibaawo ekibanga kirimu omukka eyo yennuuni nga ennuuni empuute evaamu ennuuni ekola kiro gegula obukadde buno obwa Uganda kati gye nkutwala olabayo naye ennuuni yewunya ng'ogitadde mu mazzi naye abasajja bazeekapikanga ne bazeepaakinga oni n'agipaakinga n'asiba oba kiveera kya bbulu n'akisiba muno n'akyambala ng'ekipale n'asiba n'ayambusa eno n'azipaakinga bw'ati nga yasooseeko akaveera n'azeepaakinga n'asiba n'ayambala jaketi kati kyalina weebisa kye bayita nnuuni